Yeebazibwe Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Amannya gange mpitibwa May Kawaala era nsanyuse nnyo okubalaba abooluganda. Mwebale okujja okutuwulirizanga, mwebale okutufollowinganga era tubasaba nti mubeere nga mutuwagira. Oyinza okukuba essimu w'oteeka ssente ziizo ku TV mulaba screens ezo. Mugende ku website yaffe www.healingoutreach.net. tusaba jangu ku online tusabe. Tugenda kubategeeza ebifo bye tusabiramu very soon, naye jangu ku online tusabe. Abooluganda njagala obategeeza tukyali mu mwoyo gwa maama nti happy Mother's Day. Twayiga era ne tugamba nti omutima ogw'obwamaama ogwa Katonda guwonya ki? Guwonya emmeeme. Era kati olwaleero tulina ekyawandiikibwa okuva mu Kuva essuula 2 olunyiriri olwa 21 kandi usome. Tulina ebyawandiikibwa bingi nnyo bye tugenda okuyigako. 21 katulabe line eno 2 essuula 2 n'olunyiriri olw'e12 si 21 naye okuva essuula 2 olunyiriri olw'e12. Bikula bayibuli yo katusome. Kansome mu Luganda. Ndi mu bayibuli kati ey'Oluganda. Agambye bw'ati nti kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa, ennaku zo zibe nnyingi ku nsi gyakuwadde Mukama Katonda wo. Ennaku zo zibe nnyingi, nti kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa. Olwaleero twagala tuyige nti bw'oteekamu abakadde be ekitiibwa, ekyo tubeera n'omukisa mu nsi. Ennaku zo zibe nnyingi mu nsi muno gy'emirembe omuntu gy'aba nagyo. Olunaku okuva ku nkya okutuuka ekiro bw'obeera n'obulamu bwo ng'obutambuza bulungi ng'owa bakadde b'ekitiibwa, bannaaye owulira emirembe mu nsi. Era nzize wano twezzeemu amaanyi abooluganda ababaddeeyo. Omuzadde maama, bannaaye njagala okuyozaayoza bamaama mwenna mu ggwanga, bamaama abali mu bifo eby'amaanyi, mu bakulembeze baffe, bamaama bonna mu ggwanga lyaffe. Maama nzaala maama wange Nnaalongo Rosemary Mponye abeera Matugga ku kasozi ak'Ematugga awo Kabunza. Maama nkulamusa nnyo, nkussaamu ekitiibwa. Maama weebala okunzaala, era singa tewanzaala nonjigiriza nondera nondaga ekkubo sandibadde kino kyendi. Maama wange nkwebaza era Mukama ayongere okunkuumira, akuwa obulamu, akuwangaaze. Ne bamaama baffe bonna bonna abaatugendako, bannaye Mukama abawe ekiwummulo eky'emirembe. Ne taata waffe, taata wange, Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe, kubanga awali maama waliwo taata. Taata ne maama bwe babeera omuntu omu, gwe naawe n'osobola okuzaalibwa, era ekyo kyatondebwa Katonda. Kyova olaba agamba nti nakumanya nga tonnaba nakubeera mu lubuto lwa maama wo. Nakumanya ate nakutonda olw'ekigendererwa. Katonda yatutonda lwa kigendererwa, lwa butukuvu bwe. Mu Yesu Kristo emirembe n'emirembe nga teginnabeerawo. Njagala nnyo ekyawandiikibwa ekyo. Abooluganda, ffe ffennyini tweyozeeyoze bamaama. Bamaama e Uganda bannaaye, bamaama abakoze ebintu eby'omuwendo mu ggwanga, bamaama abaweereza Mukama, bannaye mbatumira nnyo. Bamaama bakyala b'abasumba ababuulidde enjiri ne balera abaana. Nandigambye nti naolera omwana azze obuzzi n'omulaba naye nakkiriza Mukama n'omulera. Bamaama mu community ne tulaba abaana abawala ne balerebwa. Bannaaye tubayozaayoza. Yozaayoza maama wo. Teweerabiranga kuyozaayoza maama wo ne taata wo, baganda bo. Buli ekiyitibwa maama, yozaayoza abamaama abo kubanga bayita mu bulumi bungi okuzaala omwana. Maama wange yayita mu bulumi okunzaala. Maama wo yayita mu bulumi obungi okukuzaala. Bamaama bannyazaala, bannaye bannyazaala bamaama. Twayiga luli ku nnyazaala, era njagala okuzzaamu omuntu w'Oluganda amaanyi
neme kukivaako nga tukyeyozaayoza. Amazima kirungi nnyo okuyagala nnyazaalawo lwakuba entiisa egenda nejja nga mutabani wa nnyazaala awasizza mukamwana olw'okubanga eŋŋombo weeri abantu gye bakozesa nti okusanga nnyazaala osanga amalaalo, naye Katonda yajja kukyusa. Katonda ye Katonda atalemererwa mbeera. Oyinza okuba ofumbiddwa naye togendera ku ŋŋombo z'abantu, naye ekigambo kya Mukama kigamba kitya? Katonda akyusa alokola. Ng'ofumbiddwa manya nti ofumbiddwa omulenzi eyazaalibwa maama oyo ayitibwa nnyazaala. Amagezi gakugamba gatya ag'obwakatonda? Kwagala. Okwagala kukyusa embeera. Bw'obeera ng'ofumbiddwa omwami oyo gwe wafumbirwa ng'ate yazaalibwa omukyala gwe tuyita maama, gwe tuyozaayoza kati nnyazaalawo, mu bwakatonda ng'oli mukyala musabe nga Kaana bwe yasaba n'akyusa embeera, nga Eseza bwe yasaba, nga Debora bwe yasaba, ng'abakyala bwe basabye, osobola okukyusa embeera ezizitowa embi eziba zifugira mu nnyazaala, n'akyuka n'abeera maama omutuufu. Omukyala yenna ow'amagezi ng'ofumbiddwa olina okumanya nti bw'oba ozze mu maka tozze kulwana na maama wa mulenzi oyo akuwasizza. Ofukamira ku maviivi ge onoogamba nti Mukama nzize nfumbiddwa, naye gwe Katonda ndeese mu maka, ono muteekemu omwoyo omulungi ogunjagala. Mukama mpa okuganja eri omwami wange n'eri maama wa mwami wange. Katonda alabirira ekigambo kyo kituukiriza. Bw'oyagala nnyazaalawo n'ojja mu maka n'omulaba nga maama wo n'omwagala n'omussaamu ekitiibwa kubanga naye mukadde ayagala mutabani we, kyentegeeza nti bw'oba ofumbiddwa mu maka tozze kulwanagana kubeera wakati ng'olwanyisa nnyazaala gwate kubanga ono ki mutabani we, era tosobola kwawukanya mutabani naki na mukyala kubanga ate awo obufumbo oba obwomegeddeko kilozi nnyingi okuzitoowererwa kubanga kati atozze mu lutalo. Naye omukyala ow'amagezi afukamira n'asaba. Omukyala ow'amagezi tusomye wano ebyawandiikibwa abooluganda bye tugenda okweyongera okusoma. Omukyala ow'amagezi ayasamya akamwa ke n'amagezi mu ngero 3:26 nti omukyala ow'amagezi ayasamya akamwa ke n'amagezi n'ayigiriza n'ekisa, era ekisa kiva ku lulimi lwe. N'obeera omukyala omukkakamu omuwombeefu. Katonda Bayibuli egamba nti alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Ebigambo ebiva mu kamwako eri maama w'oyo, maama w'omulenzi gw'ofumbiddwa, bye bigenda okukyusa obulamu bwa nnyazaalawo olabe ng'oganja mu maka. Omukyala ow'amagezi aganja. Oganja eri omwami. Omwami bw'akulaba ng'oyagala mwami we ate awo oyongeddeko ku kkiro ey'omukwano. Kubanga abasajja abalenzi baagala nnyo bamaama baabwe. Tuyina okubeera n'enkola ez'obwakatonda ze zikyusa embeera. Ekigambo kya Katonda kye kikyusa embeera. Jjo leero n'emirembe gyonna Yesu abeera bumu. Ekigambo ky'obwakatonda maanyi. Bayibuli ekitugamba nti ekitutegeeza nti ekigambo kya Katonda muliro. Nnyonde yasayasa enjazi. Omukyala oyina akamwa akaliko amaanyi, akaliko omuliro akasobola okutonda. Kasobola okutonda obulamu obutabaganya. Kubanga maama ofumbiddwa kufumba. Kati tutwetaaga amagezi. Bayibuli kyeva egamba nti twetaaga amagezi. Nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Omukyala atya Katonda aba n'amagezi. Aba n'okutegeera, abeera n'okubikkulirwa, abeera ne formula ebalirira n'amanya nti kati nfumbiddwa ntandikirawa. Oba ofumbiddwa omulenzi naye manya nti omulenzi oyo gw'ofumbiddwa mwami wo aliko famire, aliko baganda be, aliko abo bamulamu, baagala okulaba ng'obaagala. Kakati bw'oba oyingidde mu maka maama wange, omukyala ngamba ggwe muganda wange, maama wafumbirwa, tunula obeere mu Katonda, obeere omukyala ow'ekisa, obeere omukyala ayogeza ebigambo byo nga bivaayo n'amagezi, ebigambo eby'obukkakkamu bisobole okuweesa abawulizi ekisa. Bayibuli bw'egamba bwe twogera ne twogera n'obukkakkamu n'amagezi ne twewombeeka
ne tussaamu bakadde baffe ekitiibwa nnyazaalawo mukaddewo bw'okkakkana ne weewombeeka n'akiraba n'alaba nti mukamwana alina empisa agenda kukwagala era kasita oganja eri nnyazaala omaze okuganja eri mwami wo kubanga omwagala. Kubanga omukyala yenna afumba azze okufumba oba ozze kufumba era bayibuli egamba nti kyanaavanga aleka kitawe ne nnyina ne yeetaba ne weetaba omulenzi ne yeetaba ne mukazi we naawe ne weetaba ne mwami wo ovuddeyo eri ozze mu maka eno famire kakati oba ovuddeyo eri gye baakuzaala ozze mu eno famire bazze okuzaala ate kakati obulabe obutandikirawa olutalo olutandikirawa. Maama wange njagala okujjukiza naawe omwami mu bufumbo temuzze kulwana. Nvudde eri ku maama nga njagala okujjukiza owooluganda nti bw'oyagala nnyazaala wo oyina omukisa, bw'omuwa ekitiibwa oyina omukisa, bw'oyagala ssezaala wo oyina omukisa kubanga bombi bafuuka omuntu omu. Nga ggwe bwe wafumbirwa n'ova eri mu bakadde bo n'ojja eno eri omwami emu n'emu bayibuli egiyita emu nga mufuuse omuntu omu nga mufuuse omubiri gumu era nti tewaliba kibaawukanya. Kakati ozze mu maka bw'oyagala balalamu bo n'obateekamu ekitiibwa kabakole bye bakola kaboogere bye bawogera. Empisa ez'obwakatonda ziyinga nnyo mu kuwangula. Waliwo ebigambo bye njogera nga mbyogera kuyita mu ebyo byempiseemu. Abooluganda nze okuviira ddala dde wano mpa obujulizi ate lwaki nedda. Obujulizi bwe mpa nti nafuna omukisa okuva lwe nafumbirwa. Bulijjo mbagamba nti omwami wange ye yagenda yafa yagenda okuba ne Mukama. Ekyo kye mmanyi. Yali musajja wa Katonda, muweereza wa Mukama, Pastor Beron Kawaala. Yaweereza nnyo Mukama, ono omwami yayagala nnyo ekigambo kya Katonda. Naye bwe namufumbirwa nnyazaala yanjagala nnyo ogwo mukisa. Si ekyo kyokka natandika okukola obulamu bwange obw'obufumbo. By the way wakati wano nyinza n'obategeeza nti akatabo ak'obufumbo kafulumye era nga author omuwandiisi ye May Kawaala. Bw'ogenda ku Google ojja kafuna. Ndowooza ebigambo ebisinga bye nandyogedde ojja bisangamu omwo. Naye njogera ku maka. Amaka kye kimu ku ky'obugagga kye nafuna mu nsi muno era neebaza Katonda. Nayagala mwami wange ne muwa ekitiibwa naye nanjagala nnyo. Ne njagala nnyazaala wange ne balamu bange Mukama nampa ekisa era nampa omukisa. Era bino byonna byendi mbiriwe lw'abakadde bange nnyazaala wange n'eyali omwami wange yagenda kubanga yanjagala nnyo nange ne mwagala. Akatabo kafulumye akamaka ak'obufumbo. Mulimu ebigambo bingi naye olwaleero tuli wano tulina ebigambo bingi. Katusomeko mu Isaaya 66 olunyiriri olw'13 lugambye nti ng'omu maama bw'abudaabuda nti ne Katonda anaatubudaabuda. Nga maama bw'abudaabuda ne Katonda anaatubudaabuda. Ngero 3:25 agambye nti oyo maama ayambaziddwa engoye ez'amaanyi n'ekitiibwa era asekerera ennaku ezijja mu maaso. Oyo yabeera maama kubanga mukyala muzira. Mukyala muzira ayambala amaanyi n'amalirira. Maama ariskinga ayita awatayitika awaka nga tewali mmere tatuula talera ngalo n'agenda n'asaka emmere tewali nku n'anoonya obuku. Era byonna mbijjukiranga maama wange teyatuleka ngaawo kulumibwa njala n'anoonya. Omukyala yenna anaafumba mu maka amaka gabeera gammwaba muli babiri naye ng'ate muli omu. Kati bayibuli bw'eba egamba nti emu ku emu efuuseemu ekyo kitegeeza nti muli omu. Bw'obeera mu maka ng'omukyala naye ng'akasenteko kaakukweka awo waliwo olugendo luwanvu. Bw'obeera omwami ng'owasizza mukyalawo naye ng'akasenteko kaakukukuta kakweka. Naye omukyala n'omwami Mukama wano mu bayibuli mufuuka omuntu omu. Mu maka mubeeramu okuteesa. Mubeeramu okuteesa. Kati tutuuse tubadde mu biseera bya COVID. Abamu bakyali mu COVID. Mu COVID bwe wataba kuteesa amaka nga gabeera n'okubonaabona. Ekiseera kituuse ng'abantu tebagenda kukola. Abaana tebasoma. Bali waka, taata ali waka, maama ali waka. Muyina okuteesa mulabe leero tuyitamu tuti abaana balidde ki?
akati ndaba taata olina akasenteko kali ku akawunti kyokka tomanyi covid lwaliggwayo. Maama naye waali naawe obadde ne bizinensi otunda ku ngoye tukola ki olima oyoyo kyakasooli naye akasenteko kakuluwuza ogamba nti ono ye taata ajja kugigula. Buli lwobeera mu maka n'olowooza nti no taata yekka kivunaanyizibwa ku taata yekka, awo wabeerawo obuzibu. Naye maama ne taata bwe mutuula ne muteesa ne mulabirira abaana bammwe, maama abaana babo singa ekyokulya kibula awaka, abaana bo obalabiriranga maama kubanga abaana babo obalumirwa. Ebintu bituuka ne bivaamu okukweka ssente, ebintu bituuka ne bivaamu okubeera ng'omwami yeesigaliza. Omukwano omujjuvu Katonda gw'atulaga, atulaga omwoyo gw'obwamaama. Omwoyo gw'obwamaama gunonola ensi, omwoyo gw'obwamaama gunonola amaka. Guva ku kubeera nti omwoyo gwa bwamaama, naye omuntu yenna yandyetaaze okuba n'omwoyo ogwo ogw'obwamaama. Waliwo ekyawandiikibwa kye nafunye wano ekirungi ennyo era tujja kukifuna. Ne bwe tunaaba tetukifunye leero tujja kuddamu tukifune. Omwoyo ogwo ogubeera mu maama ogumukoza eby'obulungi, eby'amaanyi, eby'ekisa, eby'ekitiibwa, ebyokwagala, ebyokukuza. Omuntu yenna yandyetaaze okuba n'omutima ogw'obwamaama kubanga omutima ogw'obwamaama era Bayibuli kyevudde tugamba mu Isaaya 6:13 nti ng'oyo maama bw'abudaabuda ne Katonda yennyini bw'atyo abudaabuda. Waliwo omwoyo ogwo era nga mu kusaba kwange n'okusaba kwange ne ŋŋamba Mukama nsaba abaana bange abalenzi awase omukyala naye ng'omukyala alimu omutima ogw'obwamaama, omutima ogw'ekisa. Wali okitegeddeko nti abaami obalaba nti musajja ye mutwe gw'ennyumba naye bayita mu bulumi obutayogerekeka. Ng'omusajja yenna mu nsi yeetaaga omukyala alina omutima ogw'obuzadde. Omusajja yenna mu nsi yeetaaga omukyala alina omutima ogw'obwamaama. Omwami yenna mu nsi yeetaaga okubeera n'omuntu omubeezi we ng'alina omutima ogw'obwamaama. Ekyo kye kigambo ekikulu ekikola amaka kubanga aba abudibwabudibwa. Wali olabyeko omwami n'agenda okukola n'akomawo ng'ebintu tebitambudde bulungi. Omukyala kiki ky'olina okukola? Abakyala abamu abasinga ayinza obutayaniriza mwami oyo bulungi kwolwo kubanga azze engalo nkalu. Ate ng'oluusi abaami abamu ne bwakomawo ng'alina ebyokulya yeetisse obuveera, oluusi abakyala abamu amutunulako butunuzi bw'ati kubanga yavuddewo nga tebakwataganye. Naye ekigambo ekikola amaka obulungi kwe kulabika ng'osobola okuzzaamu omwami oyo amaanyi. Ebintu ne bwe biba tebitambudde bulungi n'ebiba bitambudde bulungi, okwo kwe kwagala. Bayibuli ekwogerako okwagala kuno mu Bakolinso ekisooka 13. Okwagala nga tonjagala lwa bintu, tonjagala kubanga nina kyenkuwa, naye onjagala bwagazi. Oyo nno ye Katonda yatwagala ffe bwagazi. Oluyimba mulumanyi lye tutera okuyimba. Anjagala, anjagala, nga kitalo okunjagala, anjagala olw'ekisa kye, nange era mwagala. Anjagala bwagazi lwa kisa kye, nange era mwagala. Yanjagala bwagazi. Omuntu oyo gw'oyagala, kankubuuza ekibuuzo, bw'abeera nga kati n'amala abeeraawo bizinensi ne zibeera nga zisseemu oba mwami wo, okyasobola okumwagala nga bw'abadde alina ssente? Owooluganda oyo oba gw'oli naye oba mukwano gwo, omwagalira ddala n'omutima gwonna nga tomwagalako bwagazi bintu. Okwo kwe kwagala kw'obwa Katonda, okwagala unconditional love kanjogere mu Luzungu. Okwagala okutali kwa bintu kwayogerako mu Bakolinso ekisooka 13. Okwagala si kwa bujja kulina obugumiikiriza, si kwa malala, kuwa ekitiibwa, tekunoonya byakwo, tekubeera na busungu. Okwagala tekusiba busungu. Obusungu bubaawo naye obusungu tebusibibwa. Okwagala kukyawa ekibi. Naye owooluganda mbadde mbuuza, bw'obeera mu maka mwami wo n'akomawo
ng'ebintu oluusi tebitambudde bulungi. Mwami yeetaaga omukyala alina omutima ogw'obwamaama kubanga kimutwalira okutegeera okumanya nti ensi si nnyangu. Waliwo oluusi ebintu lwe bigaana abasajja bagenda ne bapakasa ne bayiiya n'ayiiya ng'ovudde ku 2 ku 10 abanafu. Naye abasajja omuntu yenna amanyi nti musajja beevaamu bakola n'akolerera amaka. Era kyova olaba nti ne bwe kitabeera kyo njagala okuzzaamu owooluganda amaanyi okutegeeza nti bw'oba obaddeyo oli mwami ng'otudde, omwami yeetaaga okuyimuka n'okola n'okolerera amaka. Ne bw'oba mukyala bayibuli egamba nti ataakole n'okulya taalyenga. Abaweereza twetaaga okukola, kituyamba okuwagira omulimu gw'obwakatonda guno. Obuweereza bwetaaga okuwagirwa. Bw'oba oli mu buweereza nga tolinaawo kintu kyokola, tewaliiwo omuntu gw'ogenda kugamba nti mpagira nga tolinaawo nakyokoze. Weetaaga n'oba omuntu ow'amaanyi n'okola n'oyamba abanaku. Ogenda okugamba nti bannaaye mumpagire nga waliwo ky'obalagako. Twetaaga okukola. Abaweereza beetaaga okukola. Abasumba twetaaga okukola. Bamaama twetaaga okukola. Abaana baffe tubayigiriza okukola. Ogwo gwe mwoyo gw'obwamaama. Kubanga tosobola kubulwa kyakulya. Bw'oba olina ekibanja ofuna w'okola ki? W'ogenda n'olima. Abamu tebalina na bibanja, tebalina we balima. Naye abantu asobola okuyiiya n'atuula n'agamba nkoze ntya kanfuna mpolayo kasente mpangise ekifo mbeereko kye nsimbawo. Oba oli awo nja kufunamu ku kasooli ntunde. Tulabye bamaama abaweredde abaana baabwe ng'atuula ku kkubo n'ayokya kasooli oba n'aleeta kasooli omufumbe n'amutundanga n'aggyamu ssente n'aweerera omwana we. Bannaye twebaza Katonda olw'abamaama baffe, mwebala okutulabirira. Nga maama abonaabona oluusi taata tayagala nakumuwa ssente, tayagala kumulabirira, tayagala kulabirira baana. Maama n'afuba n'anoonya ssente n'alima n'akuweerera. Kakati owooluganda maama wo oba yafuba mu bugubi n'anoonya akasente nga kakuwuzi n'akatwala n'akasasulayo n'obeera omwana omugezi n'otamanya nakumanya nga tebamanyi nakumanya nti nno maama w'omukyala afuba, mukyala munaku afuba n'akola akasente n'alima. Oluusi ayoza ngoye ku kyalo, oluusi agenda n'ayera n'abeera mu bifo n'ayera, oluusi n'agenda n'alera abaana aggyemu akasente. Kyova olaba abooluganda yonna yonna gye tuli tetulina kusekerera bantu mirimu gye bakola. Ebintu bino njagala muli mpulira nga mba neetaaga obudde obuwera okuzzaamu abantu amaanyi. Bannaaye tomanyi maama wo byayitamu ng'akola. Kyova olaba si kirungi kusekerera muntu ng'ayinayo k'akola. Abange ffenna tulina gye twatandikira. Bwe ntandika okwogera obujulizi nali mpa abaana bange obujulizi. Tulina gye twatandikira. Osanga abantu nga edda nzijukira ng'abamu batunda buwoowoolo, atunda obubumba, ajja n'afumba emmere ey'akatogo n'agenda mu mubuulo n'atunda. Naye ng'ekimukozesa gw'ogende ku ssomero. Omwana wange alina okusoma. Omwana wange bamugobye ebitabo. Omwana wange yeetaaga yunifoomu. Omwana wange yeetaaga engatto. Abaana abamu tebaasomera na mu ngatto. Ffe ebiseera bye twasomeramu nga tetulina na ngatto, ng'otambula ku korasi ebigere ne byatika naye nga tutambula. Twalina ng'omuvubuka yali muwanvu nga yakuba oluta bw'ati nga ffe tudduka. Oluta lwakubye gw'oddukamu ebigere 4 nga tutambula mayiro ne mayiro. Nze okusoma kwange P7 yange nagimalira Kanyange Primary School ku sayidi ze Kagoma Maganjo. Era neebaza nnyo Mukama olw'abazadde bange abampeerera. Osanga sandibadde wano nga njogera ebigambo bino, naye mbadde nkwata ku kigambo ekigamba owooluganda bw'obeera eyo ng'olina we watuuka tosekerera atannaba kuvaayo. Bw'olaba omukyala ng'ali ku luguudo ng'atunda kasooli, empewo emufuuyira awo, atundayo obunyama, alabe ng'abaana abaweerera, weebaze Mukama. Mwana wange beera nga ojjukira muganda wange, senga wange, taata wange, ffenna twazaalibwa ekigambo ekiyitibwa omukyala. Naye omukyala maama munnakazadde w'ensi alwanirira eggwanga, alwanirira omwana. Omukyala atalinda mwami nti kubanga omwami gwe mutwe gw'ennyumba ajja balabirira, yalina okuleeta ssente, yalina okutulisa. Naye ng'omukyala olinamu akasente, liisa abaana bo. Ogwo omutima gwa buzadde.
ebyo ebintu byonna byonna bye bituleetera okubeera ab'omukisa. Ebyo bye bituleetera okubeera nga tulaba abakadde baffe bye baayitamu ne tubawa ekitiibwa ne tubajjukira ne tukola bye baatuyigiriza. Maama nga tatuuliraawo, akava tekaliiwo, awaka tewali, oluusi emmere mulidde ennuma, maama n'ayiiya n'asaka ne mulya ne mubeerawo ne tubeerawo. Kaakati tosobola na kujjukira nti nno gye wava oluusi nga ne byeweebikka tebyalingawo. Bamaama abamu akwata ekkutiya n'agisalamu n'ofuna ekyokwebikka. Naye kaakati w'oli ovuga mamotoka, oyina kampane, naye bw'obeera eyo nga tosobola kujjukira maama wo. Kino yenziza olwaleero maama mmeeyo okukujjukiza nti jjukira maama wo. Oyinza okubeera nga ggwe mukulu w'ebitongole, oyinza okubeera nga ggwe liida mu community wonna. Jjukira maama. Jjukira maama, tolwawo kumukubira ku kasimu. Tekinologi atujjiridde bannange. Oteekako WhatsApp n'oteekako vidiyo n'ogamba maama yenze mutabani wo. Maama nkwebaza okunzaala. Maama nkwebaza weebala okundera. Bano be bazzukulu bo maama. Omuzadde asanyuka mu mutima ne taata we asanyuka. N'omugamba maama kati bino bye tukola. Maama nakuzimbye ennyumba. Ekifaananyi kiikino maama. Weebala okunzaala maama. Maama tujja. Tuyikuleeterayo ebirabo maama. Happy Mother's Day maama. Lwe luyimba luno abaana abalenzi lwe babadde bayimba. Abooluganda tuyina ebigambo ebyokwejjukiza bingi. Jjukira maama wo. Jjukira omuzadde wo. W'omuzadde w'ekitiibwa. Bw'oba oli mwana muto, maama tomuddamu bigambo. Maama tomuvuma. Maama bw'akutuma muwulire. Maama muwulire. Ne maama naye bwenzira nenzirako eno ne ŋŋamba maama omwana wo bw'oba ng'oyogera naye ebbayibuli etugambye mu ngero 3:26 nti maama ebigambo bye biva ku lulimi bibeera bigambo bya kisa. Ebigambo eby'amagezi nti maama yasamya akamwa ke n'amagezi. Lwaki bayibuli etugamba bw'eti? Etugamba bw'eti lwa nsonga. Buli lw'oyasamya akamwa ko nga kavaamu ebigambo ebitategeerekeka, bayibuli egamba nti n'ebigambo ebivundu biremenga okuyita mu kamwa kaffe. Ate bayibuli egamba nti olulimi luno ke kabiriiti kakoleeza. Olulimi luno luvaako ekigambo ekitta n'ekiramya. Kakati bw'ofulumya ebigambo eby'okkolima ng'omwana wo gw'ozadde ate gw'okolimira gw'ovuma ebigambo ebinene, mulaba omutwe, mulaba ennyindo, anti ofaanana taata wo, na ebigambo ebinene. Wano bayibuli kyevudde ejjiramu opposite n'etugamba mu ngero 3:26 n'egamba nti omaama ow'amagezi abikkula akamwa n'amagezi. Kubanga ebigambo ebiva mu kamwako bireetera abawulizi, bibaleetera ekisa, ne bibalokola emitima gyabwe, ne bibawonya, binyiga ebiwundu. Ekigambo kivudde kijja ne kitugamba nti maama nakazadde w'ensi awonya eggwanga, kubanga ebigambo bye by'amagezi. Ebigambo bye ku kamwake kuliko ekisa. Bw'atunuulira omuntu ne bw'aba nga amaaso ge tegamulabikidde bulungi, amuzzaamu amaanyi. N'amugamba owange mwana wange, eriyo abaana abatambula ku makubo nga tebanaabye tebatunula bulungi.